have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. N'olw'ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekerayan in count 4 in a manner authorized by law. Olw'ensonga eyo nsindika Okello Christopher Onyum ku kibonerezo ekya Kalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango gwokusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. Tukakanye emitima, tukakanye tubadde bubi wali azirika buli kaseera bannange twebalire ddala omulamuzi. Siri muddugavu gwondawa ndi muddugavu ndi mweru kati kubanga nti justice tugifuje yeetaagisibwa ndinga kkooti kyekoze era senga ekola bwetyo buli lunaku abantu gavumenti balabadde bagiteekamu obwesigwa kino kyekoze kyekisingayo okuba ekirungi. Okello agende Kalabba afe tulwamatuvu naye tujja kusooka kulabako kubanga banja bagambye basalidde naye nga tulaba kuba nga obwenkanya omulamuzi bwasazeewo akirabye ng'omuzadde kuba naye yazaala ebisa byamuluma famire zaffe zakosebwa abaana baffe battibwa naye nabo famire zaabwe zikole ki zikirozeeko. I would like to see the parents of these children just confirm from you that what the prosecutor has told the court represents your feelings and your requests to the court as well. Nzayagala kulaba abazadde b'abaana bano. Let me have Stella Apollo. Stella Apollo aliwa? Is she here? No? She left. My Lord, she is not, but her family is here. Okay. I think she could not take it. They had to take her to the... Okay. We have the father of Keisha here. Tata wa Keisha wali? Okay. You heard what the prosecutor said. Does it represent what you would like to communicate to court? Owulidde omwami wa gavumenti ategeezezza kkooti byayogedde bye biwandiikitaze okutegeeza kkooti. Okay. Madam, good evening. Good evening to you. What's your name? Hello, Jennifer. You are a sister to Stella? Yes. Okay. You Stella heard what the is the one who prosecutor followed said? me. Okay. Yeah. The prosecutor asked on behalf of your families that lost your children that this court should give the highest sentence. Is that what you think should happen? Yes. Yes. Okay. Okay, let me hear from the father of the late Keisha. Has the prosecutor represented you well, the prosecutor and the probation officer? Yes, yes. Okay. We are satisfied with that. Okay.
Yes. And the father of the late Ignatius? Yes, my lord, we're satisfied with that. Okay. Yeah. Where is the father of the late Ryan? I think he has left. I don't know why. Okay. Okay, fine. You can go back and sit. Thank you. I will now turn to the accused before I go to your counsel. This is your time to speak to the court. Mr. Okello, you have crimes, and those crimes, according to the law, the maximum punishment for that crime is death. And the prosecutor has asked the court to give, but before I pronounce myself, I would like to hear from you what you have in your favor, why I should not give you the maximum sentence, which is death. You don't have to remove a mask. You keep your mask on because we are so many people, we may get some infections. You can keep your mask on. Why shouldn't I pass a death sentence? Are you going to tell me why I shouldn't pass a death sentence? No, my lord. I'm not going to say something today. You don't want to say anything? Do you want to say something? No, my lord. You don't even want to apologize to Uganda? Should I take it that you don't have anything to say? Yes, my lord. I don't have anything to say. Yo ekitiibwa siina kyonna kye ngenda kwogera. Okay, then I can now hear from your lawyers. Who is addressing the court? My lord. Yes, Mr. Okello, please proceed. My lord, as defense, we applaud this honorable court for respecting and upholding the convict's right to a full trial. We do appreciate, and we appreciate the community for their patience and holding on to their patience until this time.
children are angels, and in the Bible, Jesus said, "Let the little children come to me." Hello, people. I'm requested by the judge, please, you just listen. Because the moment you begin laughing and talking, you are disrupting the people here. Kindly, just listen. Kyobeegayiridde bambi muwuliriza buwuliriza bwe museka n'okwogera muba mutaataaganya kkooti. We pray that the souls of the children rest in peace, and we speak healing to the community. As state brief advocates, the Constitution gives us the mandate to represent any person who has committed a capital offense and cannot afford a lawyer. And we do this such that the court reaches a verdict and justice prevails. Please interpret. Tussa ekitiibwa era twebaza kkooti eno olw'obugumiikiriza n'okussa ekitiibwa mu ddembe lyavunaanibwa mu mitendera gyonna egy'okuwuliriza omusango guno okutuusa lwe gukomekerezeddwa, nti era abaana ba malayika, ng'era ne mu Bayibuli Yesu agamba abaana abato bajje gye ndi, era tusaba emyoyo gy'abagenzi giwummule mirembe, era tusaba n'abantu bonna b'ekitundu bafune okuwonyezebwa. Ffe nga bapulida abasasulirwa gavumenti, tulondebwa gavumenti era ne tusasulirwa gavumenti, naye nga tulina omulimu okuba nga tuwolereza abantu ababa bavunaanibwa emisango gya naggomola abatasobola kusasula bapulida baabwe, era nga kino tukikola kuyambako kkooti okutuuka ku nsala ne ku bwenkanya. My Lord, in mitigation, under paragraph 21F, of the sentencing guidelines, the convict is a first offender with no previous conviction, or no relevant or recent conviction. My Lord,
The convict suffers from sickle cell. Under paragraph 21O, the convict can be still productive to the community. We've seen him buy land in Nuoya district to farm. Under paragraph 60, it's our duty to inform the court about the offender's social background. We shall give what we know. The convict comes from a broken, dysfunctional family. Even the children do not talk to each other. Their siblings do not talk to each other. This social vibe eats deep in the family, and broken and dysfunctional families always leads to broken and dysfunctional people. And as a society, we need to work hard and see that that every family that is broken and dysfunctional gets back together. But this can only be done if we come together as a society. Finally, my Lord, we pray that the period the convict has spent on remand to be taken into account. On the punishment, we trust that this honorable court shall come up with a fair and just sentence. We so pray. Mu kusaba kwaffe ng'aboludda osingisiddwa omusango tusaba nti nga mu kibya ekyabirimu ekimu kawaire akafa akaluŋŋamya okuweebwa kw'ebibonerezo gamba nti ono asingisiddwa omusango guno gwe mbadde omulundi gwe ogusoose okusingisibwa omusango era nga noono asingisiddwa omusango
atawaanyizibwa obulwadde bwa nnalubiri era nga okusinziira ku kibya 21 tundu aka O asingisiddwa omusango ono akyali wa mugaso nnyo ng'era kino tukirabira ku ngeri gye yali aguze ettaka ennyoya ery'okulimirako era nga mu kibya eky'enkaaga buvunaanyizibwa bwaffe okutegeeza kkooti ku bulamu bw'ono abasingisiddwa omusango era nga tutegeeza kkooti nti asingisiddwa omusango ono ava mu famire ebadde tekwatagana yamenyekamenyeka ng'era n'abooluganda lwe oba baganda be babadde teboogerezeganya ng'era kino kibadde kyasensera famire yonna era nga bwekisensera famire n'abantu abavaamu baba bamenyefu ng'era nga abantu okuba nga tuyamba abantu bano baba bavudde mu famire ng'ezo ezimenyese ffe tuyina okubayamba ng'abantu mu society oba mwe tubeera era tusaba kkooti eno ebbanga asingisiddwa ono omusango lyamaze kwa limanda nalyo libalibwe oba litunulwemu era nga ne ku kibonerezo tulina okukkiriza nti kkooti eno egenda kuwa ekibonerezo eky'obwenkanya. Ms. Okello, before I finally pronounce myself on your sentence, do you still insist you have nothing to tell this court? Do you still insist you have nothing to tell this court? I take it you have nothing? Yes, yes, my lord. I don't have anything to say to the honorable court. Your ekitiibwa sirina kyakwogera. Okay, this is the sentence and the reasons for it. The convict has been convicted of an offense or offenses in 4 counts, and each count carries a maximum death penalty. The death penalty is the maximum.
n'okuwonyezebwa kw'emitima gy'abantu ab'ekitundu kino, era n'agenda mu maaso n'okusaba ekibonerezo ekisaamusaamu olwa asingisiddwa omusango. Under paragraph 17 of the guidelines, sentencing guidelines, it provides that the court may only pass a sentence of death in exceptional circumstances in the rarest of the rare cases where the alternative of imprisonment for life or other custodial sentence is demonstrably inadequate. Mu kibya ekya 17 mu mateeka agalungamya okw'ebibonerezo, kkooti esobola okuyisa ekibonerezo ekyokufa mu misango gyokka bwe balaba nti okusibwa amayisa oba okusibwa mu kkomera nga tekimala. And the rarest of the rare cases is described under paragraph 18 to include cases where the court is satisfied that the commission of the offense was planned or meticulously premeditated and executed. Ngera emisango egyo ginansango oba egitasangikasangika girambikiddwa mu kibya ekyo 18 nga gigamba nti mu misango gino kkooti weeba ekakasizza nti ebikolwa bino omuba emisango gino gyatuusibwawo nga giteekeddwa bulungi era ng'omuntu asoose kugirowoozaako n'afumiitiriza era n'agituukiriza. I have taken into account the submissions made by Ms. Sarah Okello on behalf of the convict to the effect that the convict's family is broken and dysfunctional, and he's also a dysfunctional person, and I am supposed to weigh that against the aggravating factors which the prosecution raised. Ngera tunuddemu ku leader wasingisiddwa omusango kyategeezezza kkooti nti famire yona asingisiddwa omusango yamenyekamenyeka ngera tekwatagana, naye ng'ekyo nina okuba nga nkipimaapima n'ebyo ebireeteddwa oludda oluwaabi. While passing the judgment, I emphasized how gruesome and brutal and heinous this offense was, and not only are the families of the deceased children still grieving, but the entire nation of Uganda still grieves at the loss of 4 innocent souls whose destinies were cut short by the barbaric actions of the convict on the 2nd day of April 2026. Era mu nsala yange nannyonnyodde nti engeri abaana bano abattibwa mu ngeri embi nnyo era etaalina kisa, era emyoyo gino egitaalina musango gyo gyafiirwamu era ne basalibwako obulamu bwabwe obwali obw'omu maaso, ng'era n'ebiro byabwe gye baali boyolekedde byasazibwako ono yennyini asingisiddwa omusango ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026. I have considered the fact that the convict meticulously, with a lot of sophistication, planned and premeditated this offense. Era kirabye nti asingisiddwa omusango ono yeeteekateeka bulungi era n'atuukiriza enteekateeka ye ey'okuzza emisango gino. I have considered the fact that the convict attacked defenseless, innocent children
who depend on adults for their protection and survival. Era netegeeza nti asingisiddwa omusango ono yalumbagana abaana bano abaali batasobola kwerwanako nga bo okwerwanako kaabwe batunuulira bantu bakulu abasobola okuba nga babakuuma. I have also considered that he targeted them in their defenseless state and went ahead to slaughter them as animals. Era nga yagenda maaso n'abalumbagana mu kifo kye baali balowooza nti mu kifo kye baali batasobola kwerwanako era n'abasanjaga. And I have also considered the fact that he attacked during broad daylight and had no fear, no shame, no consideration for human life. Era nga nkirabe nti yabalumbagana misana ttuku nga tatidde ng'era talina kye yeekengedde kyonna okuba nga asanjaga obulamu bw'abantu. I've also considered that if he was not apprehended, who knows, he would have killed more than 4. Era nkirabye nti singa teyakwatibwa yandibadde amalawo obulamu bw'abantu n'okusinga kwabo abana. And I also consider the fact that when he was committing this offense, other people were watching. The caretakers, the coordinator. Meanwhile, these are the people that had actually earlier on shown him kindness. Era nkitunuulidde nti weyakoddiza emisango gino waaliwo abaali balabirira abaana bano abaamulaba era nga baali bamulaze ekisa. By allowing to admit his alleged child when it was even the age was beyond what they take at the center. Nga baali bakkiriza n'okuwa omwana we ekifo wadde nga yali asussa mu myaka bo gye batwala mu kifo ekyo. I have also considered that the convict has not shown any remorse at all. Era ndabye na kino nti ono asingisiddwa emisango teyejjusa era talaze bwetoyaze wadde. Because I would at least have expected an apology from him to the families of the babies who he hacked and slaughtered like chicken and goats. Kuba mbadde nsuubira okwetonda kwe eri families z'abaana abo be yasanjaga ng'enkoko oba embuzi. I realize he does not even imagine how those families are living without their children. Era nkirabye nti tateebereza namu family ezo bwe zibeerawo kati oluvannyuma lw'okufiirwa abaana baabwe. I'm sure he watched the mother of Gideon collapse or faint as she testified. He must have known that she's going through something that she may never hear from. But he chose not to apologize. Era nsuubira nti yalaba bulungi maama wa Gideoni eyazirika bwe yali awa obujulizi ng'era ekyo kyayitamu teri amanyi oba aliwona mu bulamu bwe bwonna naye era asazeewo obuteetonda. I have considered what this offense, the impact it has had to the families that lost their babies. The 2nd of April 2026, to them was like any other day. They dropped their children to school only to find dead bodies. Era ntunuulidde family zino engeri gye ziyisiddwamu oba nsuubira kye ziyiseemu kuva nga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 okubanga baatwalanga abaana baabwe ku ssomero lino nga basuubira okuba nga baddayo ne babajjayo. Naye baatuuka ku olwo ne babaga nti bafu. That pain only God will help them to heal. Obulumi obwo Katonda yekka yayinza obasaasira ne bawona.
I have considered the statement that the convict comes from a dysfunctional family and it is broken, but I do not believe that should be reason for someone to find other people's children and then slaughters them mercilessly. Tera poliriza n'ekyo nti asingisiddwa omusango ava mu famire eyamenyekamenyeka oba abatakwatagana naye sisuubira nti eyo nsonga yasimba okumatiza nti omuntu abaddemu eyo famire asobola okugenda natta abaana ba banne nga talina kisa wadde. I've also considered his denial that that he did not kill these children for human sacrifice, but I am inclined to believe that that was the reason, because that is what he informed or he told Dr. Nuwamanya Emmanuel. Era n'ekyo n'asingisiddwa omusango okugaana nti teyatta lwa kusaddaaka. Nze nzikiriza nti eyo y'ensonga lwaki yakikola ng'era kino kijja ku bujulizi obwa Dr. Nuwamanya Emmanuel. Because I would find no reason why someone would rise up or leave their homes early morning to come and slaughter children who are in their safe space at school. Ng'era siraba nsonga yonna muntu gy'asobola kuzuukuka ku makya n'ava ewuwe n'agenda n'asanjaga abaana abaali ku ssomero we basuubira nti wa mirembe. That is why I'm convinced that this was for ritual purposes, blood sacrifice for young children. Era y'ensonga lwaki nzikiriza nti kino ekikolwa kyakolebwa lwa kusaddaaka ng'era kuyiwa musaayi oba kusaddaaka musaayi gw'abaana bato. I agree, and I agree with the prosecution that this case or these offenses fall in the rarest of the rare. Era nzikiriziganya n'oludda oluwaabi nti omusango guno gugwa mu misango egyo ginnansangwa egitasangika. Like the probation officer informed the court that when he made inquiries, they said this kind of thing had never happened. For 4 children to be killed just in a very short time by one person. Ng'era nga akola ku nsonga z'abaana bw'ayogedde nti bwe yatambula n'abuuzabuuza ku bantu b'ekitundu bamutegeeza nti ekintu kino oba okutta kuno kwali tekubeerangawo mu kifo kino mu kaseera akatono nga kikoleddwa omuntu omu. Having said that, the convict must be given a sentence that will not only speak to him but also to those friends of his whose identities he refused to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Era ekibonerezo kino tekiweebwa onasingisiddwa omusango yekka wabula kiweebwa n'abo mikwano gye gye yagaana okwatula eri kkooti oba n'abantu bonna abalala n'abali eyo mu ggwanga lyaffe abalowooza nti okusaddaaka osobola okufuna obugagga. Let them know that it is highly risky because they will be found like Mr. Okello was found, and they will not escape the long arm of the law. Bateekeddwa okukimanya nti ekikolwa ekyo kiba kya bwerinde nnyo ng'era bajja kuba bakwatibwa omukono gw'amateeka ogw'amaanyi. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. Nera ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene.
I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha again Roth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekereyan in count 4 in a manner authorized by law. Ensonga eyo nsindika Okello Christopher Nyu ku kibonerezo ekya Kalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango gwokusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. You have the right to appeal to the Court of Appeal. Oyina eddembe okujulira musango guno ku nsala oba n'ekibonerezo ekikuweereddwa mu nnaku 14 okuva olwaleero mu kooti ejulirwamu. And that is the order of the court. Ekyo ekiragiro kya kooti. Okello Christopher Asidikidwa kibonerezo kya Kalabba okusinziira ku mulamuzi Alice anga bwasobodde okubeera nga ate annyonnyola mu kiseera kino amubuufu obufaanagana. Are you contented? I'm not contented. Yes. Because what he has been done is not... Okay, are you contented? So I'm not much contented. Because this one is going to be exemplary to the others. Once someone is caught killing someone, he has to be sentenced to the death. We are very happy. Very happy. That's law just taken its course. I'm very happy with that judgment. You're contented? I'm not contented alone. In 14 days, the guy is going to be we call it guillotined. Okay. It's called the guillotine. Yeah, guillotine. Okay. Boss, how are you feeling now? I'm alright. You're alright. Are you contented with that? Yeah, I'm contented for the sentence they gave him for the death. Yeah, I'm pleased. And I thank the government, I thank the court. At least we have got justice. Okay. Yeah. Webuli n'obwenkanya? Webuli. Okay. Tetulina kye tubanja kooti, batuwadde obwenkanya. Obwenkanya kyekyo, kati tukakanye emitima. Tukakanye, tubadde bubi wali azirika buli kaseera. Bannange twebalire ddala omulamuzi. Nsonoledde enfaanana ndya. Siri muddugavu. Bw'ondaba ndi muddugavu. Ndi mweru kati. Kubanga nti justice tugifunye yeetaagisibwa. Ndi mweru tundebo. Ndinga kooti kyekoze era senga ekola bwetyo buli lunaku abantu gavumenti balabadde bagiteekamu obwesigwa. Kino kyekoze kye kisingayo okuba ekirungi. Okello agende Kalabba afe. Kale byebyo birowoozo by'abantu. Twagala afe. Mwagala afe? Twagala afe mutusize kyatuusa ku baana batalina musango. Kale mu kaseera kano bano be bamu ku bazadde baabo abaana bambi abagenda maaso n'okubeera nga battibwa era nga at least balabiddwako nga balinganga abawewuddwako akatonotono. Kiri kitya mukama wange? Tewali buzibu. Omusango gugenze kutya? Are you contented? Muli bamativu? Tuli bamativu naye tujja kusooka kulabako kubanga banja bagambye basalidde naye nga tutulaba. Tujja kusooka kulabako awo tubeere mativu. Kale baba. Kale byebyo bonna abaliyo bonna kibawe ekyokuyiga nti omusayi gw'abaana abato tegusanyirwako kazaala olumbako omuntu omukulu naye omwana omuto atusobola kwerwanako n'omusala obulago n'olaba nga bugenda kutukako n'osala omulala kati naffe
bwoba nga omwenkanya omulamuzi bwasazeewo akirabye ng'omuzadde kuba naye yazaala ebisa byamuluma famire zaffe zakosebwa abaana ffe battibwa naye nabo famire zaabwe zikole ki zikirozeeko kubanga okusala omwana omuto ngaasala ekisolo oba muntu mubi nnyo bino byabadde agamba looya we amasosayati basobola okuyita omulimu ogenda okole nokkiriza ogendayo mu mbeera gyalimu abadde alina kuva mu bantu embeera zisiza muntu. So we are all contented n'ekibonerezo ekimuweereddwa okusinziira oboolyawo ku bantu be bagezaako okubeera nga boogera n'okubeera nga bagamba eggwanga mu kiseera kino. Kano ke kamu ku kaseera sayidi wali bamu ku bazadde b'abaana abagenda maaso n'okubeera nga basanjagibwa ke bali mu kubeera nga bayitamu. As of now sisobola kugamba nti nsobola okwogerakoko nabo naye justice oba obwenkanya mu kiseera kino tusobola okugamba nti obwenkanya obwo bulabiddwako era buteereddwa ku meeza. Bandi badde bamuteeka wali ku ssomero wali we yattira abaana olwaliro ne tumukuba amasasi ne bamukuba ne bamuttirawo naye kati awo kyokugamba ku last moment nti alina obuyinza obujulira lwaki ajulira Omutemu lwaki batusanyusamu nalina Kalabba ate nga basoose tugamba nti teri Kalabba mu Uganda temuli Kalabba kiba kitegeeza nti nze simatidde nga nze omu olw'eddembe ly'okujulira lye bamuwadde era eddembe lye bamuwadde ery'okujulira batusoose ne batusanyusa nti bamuwadde Kalabba ate eddakiika emu nti waddembe okujulira kitegeeza kyajulira biki yatuttira abaana nange omuzukulu wange yalimu. Kale ebyo byonna birowoozo by'abantu bagamba oboolyawo tewali baddewo kujulira mu byonna byonna ebigenze mu maaso oba ku byonna byonna ebigenda mu maaso. Abasoga musule bulungi kiri kitya tuli bulungi mwebale kubeera nga ate mutuweereza embeera eriwo abantu basanyufu nti this time round omulamuzi naye abaddemu omutima omuzadde n'agamba nti bano abaana tebakyasobola kubeerawo n'ekirala nti abazadde bano bawulira bubi era alina waayogedde nange nempulira omutima omuzadde ng'agambye nti waliwo omuzadde wane yaziikira wano mu kkooti nga yes bamuyita erinnya nderabidde kwegamba naye afirinze so hearted n'agamba kino kyali kibi so agambye talina nsonga yonna esobola mulemesa kubeera ng'asindika Okello asibwe obulamu bwe bwonna era kyendabye singa Uganda tulina etteeka erikkirizibwa erya Kalabba sigenda genda wala erya Kalabba singa Uganda tulina Kalabba nti omuntu basobola omukuba amasasi n'afiirawo omulamuzi kyabadde azaako kyakugamba nti ono bamukuba amasasi hafe okusinziira ku nsala y'omusango guno kubanga omukulu Alice Komuhanji Kawuka agambye nti okusinziira ku nsonga zonna zempulidde kwegamba Okello alaze eggwanga ntasobola nakwetonda bamubuuziza olina kyogamba abantu n'agamba sirina kyensobola kwegamba tosobola nakwetondera abantu watta abaana abazadde bakaaba abaana tebakyasobola kubeerawo okitegeera agambye mbu abaana baluluma be bamuzibye emimwa abaana tekiriyo kale ezo ze zimu ku mbeera as of now ezigenda maaso mu ggwanga Uganda naye nga tisi olunaku olwaleero wasobodde okubeerawoko ku bwenkanya obaolyawo obutuukiddwako mu buufu oba mu mbeera efaanaganakoko bwetyo. So currently eyo y'embeera eri wano Igaba Community Center. Yes yadde ozungazunga ndi naawe oli omu ku bantu abadde mu musango guno kitambudde kitya n'okutuuka olunaku olwakakati olwaleero Okello abadde convicted mu ssaawa ezasoose kkooti ng'etandika ku makya Okello yabadde convicted oba yasingiddwa emisango gineena egyamuteekebwako n'akakasibwa nti no yali yenyigira ddala direct mu ttemu lino eryatta abaana bano abana. Olw'eggulo lw'olunaku olwaleero omulamuzi asobodde okuba ng'asenteesinga Okello bamubuuziza okubaako ne byayogera bigattibwe kkooti yes alabe oba waliwo okubeera nga Okello ali sorry eri gino emisango gye yakola naye Okello alaze nti nno tayagala nakumanya teyeetonda nakwetonda bino omulamuzi kwasinzidde n'agamba Okello okusinziira nti no abawaabi ba gavumenti basabye nti kino tekibangawo tekirabikanga nako tebakirabangako gwe gumu ku musango gwe bakasooka olabako nga abantu babatigumbula butigumbuzi abaana bawandibadde otaasa ate n'obeera nga otirimbula abatasobola nakwetaasa era ayongedde naga nti ono abadde na mu kifaananyi kya taata wa bano baana
asentensingiddwa okubeera ng'agenda Kalabba n'agambibwa nti asobola okugenda mu kkooti okujulira kyetutamanyi oba Okello anaajulira kubanga kino kiri wakati wa 14 days oba wiiki 2 twagala laba oba Okello ku high court anaddukirayo tulabe oba agezaako okujulira musango guno naye nga tetusuubira twagala kumanya Kalabba kaddi twagala ebyo byonna bye twagala okubuuza bannaffe ababadde mu kkooti naddala abakama baffe bano abatwala kkooti eno so tusuubira okuba nga tulaba ku mulambo gw'Okello mu ssaawa zonna okuva kati kuva mu nnaku 14 okuva kati yes bamugambye nti mukama waffe ogenda kuttibwa Bible verses zonna oziwulidde nga zivaayo nti ekitala oliraba kitala akagere ovaako kigere so Okello tumusuubira okuba nga byatuusa ku baana naye bigenda kuba nga bimutuukako yes kyetusuubira Musa Sewankambo MC Eviat TV Media bagoberere